LMTV Uganda program step by sonsomola wano okawojja okujja amawulire gali gennyini getumaze okunoonyeza getumaze okusengejja wenjogerera nno munnange ambassador president w'abasemyekozi oyo ex wa Rema Namakula munnange ye bineno nalongo maggie byabadde ayogera yavuddeyo n'agamba nalongo maggie ngenda kuwaabira mu mateeka era ebigambo ebyabadde bimwogerwako yabyeganyi n'agamba nze sibimanyi nze siri muli wa bisiyaga tabigayanga nako nagamba ye bannange okwambala pini tekitegeeza nti omuntu abeera wa muli wa mmere eyo okitegeera ninagamba oyo nalongo maggie nze ngenda mu mateeka ngenda muwawaabira azanya face to face azanya back to back webale nagamba ye hotel gye balimu mu London bagenda balimu ndo bapangisanga gundi njite kirumu emo okitegeera nga apartment okitegeera mwalimu ye mwalimu manager we mwe mwali ne grenade n'abantu abalala balinga abasajja ndozanga batano ku mukaaga awo nagamba omwera we batuka tebalina kye bakube ne harmonize teyasula namute yalimu nagamba yonna alongo magenze simanye ebigambo wajja abijja era nabwate namutisa nagamba zengena mukuba mu mbuga z'amateeka alekerawo okwono n'erinnya lyange nalongo magi byavudde nagamba na simanyi bali ebisiyaga simanyi grenade ebintu wololo ye agambye ye tabimanyi era agenda muwawaabira tayagala kumwonoonera linnya lye kubanga yazinawe face to face tazina back to back oshegeera kati bwogamba ndi azina back to back ngate yazina face to face alina n'abaana babiri oba toli serious bwati nagamba ye agenda mutiisatiisa nagamba ayinza ki okumpayizaako ekyo ekintu ekinene bwe kityo nagamba ye ayagala obujulizi ayagala obukakafu obulaga nti nze Eddy Kenzo nkola ki ndya ebisiyaga netwongera ne tumubuuzaako Eddy Kenzo tuwulira watugamba amaka geseguko ogenda gatunda nagamba nedda nekyusa sigenda kutunda makaago era agenda gateekamu abapangisa ndoza ayita agenda kuddamu gaberamu kubanga gamujjukizani nyingi nnyo wabula kyengenda okukola ngenda gateekamu abapangisa bibaba babeera nga bagabeeramu naye nzo gatunda kanjireka kubanga ennyumba njirabirako kubanga sente ezasooka eza Eddy Kenzo zeyasooka okuwangula mu award mu Afrima ezo ziyakwata n'agulamu ennyumba eyo agamba kati sisobola kugitunda atlist ngenda giteekamu ki abapangisa kubanga yali yamutama navayo n'agamba ennyumba ngenda gitunda enfundiridde buli wenzira ndabani Rema Namakula n'agamba naddamu n'atukakasa n'agamba ye agenda kubanga agiteekamu abapangisa naye afune ennyumba endala mu ababeera ye bwatu buye bwe yagambye Eddy Kenzo president w'abasemyekozo n'agamba nalongo maggie neesonyiwa nze sirya bintu ebyo sibikonerako ddala aleeta obukakafu si kirungi kubeeri ng'owayiriza muno obukakafu bubaawa ekyo kintu kinene bannange grenade yabyogera grenade omwana w'emyaka 21 yes alina emyaka 21 naye grenade era yavudde neyeetona n'agamba bansonyiwa biki naye byebyo munnange abifaananyi ebyo byolaba byebya mwana mulezi Eddy Kenzo wamu bali mu kavuyo nalongo maggie ate grenade Eddy Kenzo kwegamba ebintu bino eno simanyi lwaki byetoololera simanyi lwaki Eddy Kenzo nze kanti bwogere bwe nti nalongo maggie engeri grenade gyabadde amukyayemu eyinza okuba laavu nga yemwogeza buli kimu ebyama buli kimu kyalowooza ekirali kituufu buli kimu naye nga nalongo maggie twagala kugamba nti tomala gwogera samwa kubanga eyo ebeera defamation omuntu okumwogerako ekintu ekitali kituufu akuteeka mu mbuga z'amateeka oba n'omuyirira obusente ensimbi ezitali ntono n'akamu n'akeddagala Eddy Kenzo yagambye agenda kumuwaabira era ebifaananyi byolaba byebya mwana mulezi Eddy Kenzo grenade nalongo maggie namwandu wa AK47 ye bw'ati ate ye bwe yagambye mu bigambo bye